mizibwe kwaniriza nnyo ku KTV tuzzeemu okukwatagana nate twebaza Katonda nti ffenna tukyasoomoka ekyo kikulu nnyo kya bbeeyi. Nze nja kuddamu era kigamba nti nakiregako nti omukka kintu kya bbeeyi nnyo mu bulamu bw'ensi buno, kugamba kiri so expensive nti tebusasulika, obulamu tebabusasula, tosobola busasula n'obumalayo. Abalungi abaagalwa programu yeeyiyo obujulizi obuwuniikiriza nange Pastor Hilda, nga nange kennyini akutudde maaso mpuniikiriza ate nange nempuniikirira. Olwaleero nkomyewo nate tuddemu tutambule ffenna mu programu eno, naye nsooka kujjukiza nti 31 Desemba tugenda kukiwa ku kisaawe oli Kampala. Buli omu agenda kumeggana n'Abamidiyaani ng'omuntu omu. Abamidiyaani abeewammwe si be beewaffe, ate tekikuyinula gamba nti watereera eriyo abakyakulondoola. Okugeza oyinza okuba nga gw'okyalina ssente empitirivu nga famire yo tebalina, bonna gwe basimbamu oluseke. Kati megga Abamidiyaani abo bakyatawaanya famire yo bwe neeba nga buli omu alina waafunidde emirembe afunye ku ssente, ojja kwekanga nga ssente zo zikumala ng'osobola n'okuweereza Katonda mu ngeri yo. Tugenda kumeggana n'Abamidiyaani naye nga buli ssekinnoomu ofaayo wekka. N'olwekyo tosindika muntu, togamba gundi genda onsaabire, oba tokwata bbaasa nti nze ntaddeyo ebbaasa bansaabire. Ekiseera kituuse gwe kennyini oyimirire. Ate mugenderera nga emitwe Bishop Kiganda gy'atuwa, emitwe giba gya kinyuzi. Tetukyalina kuzannya kubanga omulembe gukyuse, sitaani akolera ku sipiidi, naye ne Katonda akyaliwo, akyalina abasajja be abatutaasa n'abakazi abatutaasa okugenda mu maaso. Abasumba abanaayimirira mu maaso go tebagenda kukusabira, naye bagenda kukudayirekitinga engeri gy'osaba. N'olwekyo jangu gwe kennyini. Ku Christianity Focus Center tubeera ne lunch hours buli lunaku okuva ku Monday paka Friday. Tosubwa lunch hours ate ne mukutula njegere ku Monday naye togisubwanga, ate ne Friday tubeera ne overnights. Naye ate waliwo n'ebyoto waliwo ekyoto ky'abaami buli Friday sembayo mwezi, naye ate Fridays endala zonna z'abakyala. Abakyala mwekubireko mu ngalo. Olwaleero nkyaziza omukyala. Abantu abali eyo be bantu ababa banyinga ba Kadaama. Waliwo n'erinnya eddala Shagala nzijukizza ye kennyini Bakadaama oba Bashagala amanja twagajje. Kaakati olwaliro gwe nkyazizza yakibeeramuko ekintu ekyo ekyate ekyo ekikolimo ekyo, nze nkiyita kikolimo wakuba nti tetulina kyakkola, naye nkiyita kikolimo kubanga n'omukisa ewammwe gye guli. Omukyalo ono agenda tubuulirako bye yayitamu. Maama tusanyusa okukulaba, sooka ombuulize ku bantu. Nange neeyanziza nnyo okunyanyiriza. Mbaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mbalamusiza mwenna abatulaba nga nze wano okujuulira Mukama kye yankolera okunkomyawo okuva e Saudi Arabia nga ndi mulamu. Kyenneebaliza ddala Mukama nti yasobola okutaasa obulamu bwange nesobola okudda nga ndi mulamu. Ab'emikwano mwenna abali eyo temuggwamu maanyi, mwesige Katonda kubanga byonna yayinza, byonna yakulwanira entalo zo. Gwani kuba sijja kuyita Shagala. Amannya agange mpitibwa Kisaakye Ruth. Kisaakye Ruth. Ennyabo. Obulamu bwo bwayiya butya okugenda eyo okukola ssente? Obulamu bwange okuva lwe nayagala okugenda e Saudi Arabia eyo, nalina obuzibu nga omwami wange yatunda ennyumba. Kati ekintu ekyo ne kinkuba wala nnyo, ne ŋŋamba sisobola kukola ki butayiiza abaana bange wakubateekerateeka bye banaabeera. Nenjagala olina abaana? Nina abaana. Bameka? Nina abaana 3. Bonna ba mwami oyo? Omu si wuwe. Kati enju agitunda nga yali yammwe 2? Yali yaffe 2. Ko ye kaasiizi seetabuse otya? Kati n'atunda ennyumba, ne ŋŋamba obulamu bw'ensi eno kangende neeyiye Saudi Arabia. Nensalawo ngende Saudi Arabia ngulire abaana bange ekifo we naabateeka. Olwo obaleseewa? Nabalekera ssenga wange. Okay. Kati ssenga wange n'asigala nabo. Bwe ntuuka e Buwalabu
ne nyingira mu wano mu bipanga byatambula bulungi tebyakumenya mu bipanga byatambula bulungi kuba byatambulira omwezi gwali gumu sente already wali olina esente oba byebiri nti ogenda n'okola n'osasula oluvannyuma kyali kisa kya Katonda kuba waliwo sisita wange yali yakava e Saudi Arabia kati senga wange nangamba muganda wakomyewo mba ndi awo senga wange nangamba kankuweereza emitwalo 3 gakulya kati nengamba esente zino sigenda zirya kaninyemu ngende wa e Saudi Arabia nkolera abaana bange kati nengenda ku kampuni emu kyesigenda kwogera ne bangamba leeta emitwalo 3 nenziwaayo mwezi nga gumu nesobola okuba nga ntambula passport already wagirina byonna babikolera ku mitwalo 3 ebintu nga byali byangu otyo kati netuuka byanyanguyira mu ntandikwa mu magenda saalina buzibu n'okutuuka era olunaku lwe natuuka lwennyini kuba waliwo abaali batusooseeyo nga bamazeyo nga wiiki twabasanga bakyali ku ofiisi nga bakama baabwe tebanababba nona kati nze olwatuukirawo ne baŋŋamba bwe boosi wo akunonerawo wedde akulinze kati sokoleke boosi ova eno nga yakwekwata dda nti ono gwe njagala muwaayo ebifaananyi tuwaayo ebifaananyi kati boosi n'akutunuulira naga nti ono gwe njagala kati bw'otuuka eri boosi n'akunona oba omulala n'agamba mugireeku nga mulinda ngenda munona bbanga bweriti oba ne boosi asobola okwekuba n'agamba ate sikyamututa oyo olutuuka eri boosi wo nga bamugamba nti gobala shagaalo wo atuuse najja n'akunona akannya kannyumira shagaalo otyo kati nze olwatuuka saatuulamu na ddakiika ne bagamba boosi wakunona weteeketeeke mba ndi awo nga boosi wange atuuka nga ntwala ewuwe kati bwantuusa ewuwe nyumba yali nnene nnyo kati ne bandaga akasenge nga kalinga sitoowa ne baŋŋamba ogenda kwebakaawo nga nyumba nnene mulimu abantu bangi ennyumba yali nnene nnyo kyova olaba nga babiyita nti ebiyumba kwamuva biyita ebiyumba tebazimba nga zino ezaffe bisenge 3 bisenge 4 ziba nyumba nga nnungi nnyo munda naye nga kiba kinene nga nnene nga mpanvu teba waliwo ebeera nga si kalina naye nga mpanvu nga ebisenge kuba nyumba nze gyalimu yalina ebisenge 14 nga baani ababisulamu nga babeera nnyo mwalimu abantu 12 mu nnyumba eyo era nga bakyaza abantu kati ennyumba eyo ennene nga gwobakolerera bonna abalimu kiki bonna gwobeera obakolera obooleza ennyumba gwogikirininga kuba nalimu omuntu omu sayina munnange ebisenge 12 ng'obisiimuula dinaddi nga mbisiimula buli lunaku olaba nze rooms 2 zinnema kozi n'abagenda ebweru bapima myaka era egyange giba tegikyayitawo negyo gigendera bagendera ddala rooms 2 zinnema okusiimuula kati ebisenge 12 kati nga emirimu ogitandika ssaawa mmeka nazuukanga ssaawa zaalinga 11 kati nga neewa obudde kuba mukama nga olwantuusa mu kiyumba nandaga emirimu egy'okukola nangamba ogenda kuba nga osiimuula ogenda kuba nga oyoza bandaga emirimu egy'okukola kati nga nze neetuma yali mukyala mwami yali mwami wenno wali kaleko kuba abakyala n'omukyala yalimu naye nga eyakuwa omulimu yali mwami awo kati nga nkera ku makya ssaawa 11 nenteekamu engoye mu mashini ngeno bwensiimula ennyumba engoye tezaabanga zakunya zaali nga zakuteeka mu mashini kati ng'ogera nti kati ssaawa eno kati zimaze okukamuka kangene zijjemu nzaanike kati ngeno bw'osiimuula n'obategekera cyayi n'obateerawo ow'okumakya bameka 12 kyova olaba ali ku KTV ekyo kye mbadde nkugamba obwo tuba tuli mu buddu gw'ogamba ngenda kukola ssente naye ng'ogenze mu buddu nina omuntu omu gwe mmanyi omwana we amuweeredde n'asoma busawo amaze okusoma obusawo mbw ayagala amusseemu ssente agende akuba ekyeyo n'ogamba nti kakati zino ssente z'oyagala omussaamu lwaki tomutandikirawo akadwaliro waakiri oluusi ebeera mbeera ate embeera efaanana etya okujjako okwagala okubeera shagala mwana we yagala naye abeere shagala ashagaleko
kale ekintu ekyo omuntu ayinza okuteekawo ka kiriniki mu Uganda n'alaba nga amazeemu ebbanga ng'alaba tafunamu kapoloti afunamu zakulya just na bizigo naye nga gwonna kyeweetaaga olina abaana basoma ombuzaabuza kati gwe wagenda wazikola n'ogula ettaka nalina poloti nagula n'ozimba nenzimba poloti yenkanawo poloti eri ku 35 ku 13 kyekyo kyeggambye buba buddu ku ssente ze wakola emirimu ng'okola mingi nnyo tugende mu maaso omwana wasomye obusawo oba omutandikiddeko akadwaliro n'abeera nga ye boosi waako n'afuna eddwaliro eddene n'agenda n'akolangayo nga bw'akomawo kadwaliro ke kiri better than kulinnya nnyonyi bannange ffe kennyini ffe tutakozesa bwongo eri obeera ku buddu era bwa buddu kakasiza tuyinza kubanga osimula ebisenge 12 oyoza engoye z'abantu bameka kyayi ofumba ebikopo 38 buli kaseera banywa kyayi obusibuddu ng'omwana yasazeewo okusevinga wano e Uganda asobola okubeera shagala waawano nga bamuwa emitwalo 15 olya emmere onywa kyayi ne baba bakuwa emitwalo 10 osobola okusevinga 88 buli mwezi ogenda okumalako omwaka ng'olimu sente kubanga emyezi 10 gy'emitwalo 8 ate nga teziriiko musolo beezammwe baazibawanga nga bwe zituuka eno nga zirina okukendeera nga zikendeera ddala wamma nnyumiza emboozi otyo kati bwe ntuuka mu kiyumba nga nkera tubadde ku mirimu nga nkera ku makya zigenda okubeera ssaawa 5 nga maliriza osimula ekiyumba ekyo kuba nalina sipiidi nga maliriza osimula ekiyumba ekyo bwe mala okusimula nenzira mu kugolola engoye ze nayozeza jjo kati zembajozeza ku leero sizigolola nzigolola nkeera kati nga binaku nina okugolola n'okwoza ate buli kaseera obeera oyoza buli kiseera mashini ogisaamu buli kaseera oba oliawo saawa 7 ne baleeta engoye oba oliawo saawa 10 ne baleeta engoye oba oliawo ekiro saawa 2 ne baleeta engoye buli kaseera obeera mu kwoza olaba ne Uganda wano waliwo abalina amayumba nga ga bisenge 6 oba 5 kale naye ng'alina bamaidi aba 2 ng'amanya nti ono bw'aba wakwoza ngoye na bintu ono ajja kufumba emmere n'okulabirira abaana oba n'okusiimuula ennyumba naye bannaye kyenkugambye obwo buddu era bwa buddu twetaaga okuva mu ngeri y'obuddu eyo bannayuganda mukitegeera ng'oyinza okugamba nti bannemesa okgenda ebweru naye obwo buddu bwennyini wamma otyo n'obeera mu life eyo nembeera mu life eyo emyezi gyalinga 2 kati ebintu okubeera nga binnumba nali nakamalamu emyezi gyali 3 ekirungi kyabwe nti kyenali nabaagalako nga tebanyima kyakulya kuba abaana abasinga tebabawa mmere nga n'omusaala gwange bagunsasulira mu budde kati nga kyenjagala kyendya naye mba nakamalamu emyezi 2 mba ndi mu kusiimuula ngenda owulira ekintu kimbaka omutwe kiringa mpewo muluumu bulijjo gy'osiimuula kalinga kagundi kakuubo bulijjo tosiimuulayo nsiimuulawo buli lunaku kati mba ndi awo ekintu nga kimbaka ne neebuuza ki ekinkutte ku mutwe nga kinnyogoga kiringa musota nze ndeka kati nembeerawo nga sibitegeera ekintu nga nekineetolola nga bw'okwatawo kiwulira tosobola kikwatako kuba guli guba mwoyo tosobola gukwata tosobola gulaba kati nensirika saabagamba kuba baali banyookeza nnyo ebidagala naye bannange nze nali mmanyi nti amalogo gali mu baddugavu n'abazungu be basingira ddala otyo kati mba ndi awo ekintu kifuuwa emisana n'ekiro kinfuuwa emisana n'ekiro kinfuuwa emisana n'ekiro ngenda olaba ng'ekintu kijja kyegattako kinne waakyo nga kintakula omutwe ng'omuntu anaakutakula omutwe bannange mba ndi awo ekitakula omutwe nga kidde ngenda owulira nga mu bibegabega kulinga okutuddewo ekintu ekizitowe ennyo ne mu kifuba neneebuuza oba kukola oba kiki kumbe basindisa ebintu naye ebintu ebyo okuntandika nabisooka birabira mu kirooto nga baba alinga nfuuyira dduumu baba ye boosi wo ye boosi wange
kati ngali ngafuira ddumu ne mugamba baba nze Luusi nga baba taseka kumbe batandise mukama andaga nga batandise okunsindikira amajini. Katonda ayogera emirundi ebiri weewaawo 3 lwakuba tetussaayo mwoyo. Kati mba ndi awo ngenda owulira ekintu nga bujjanga obulumba mu mutwe nga nze buli kaseera ntakula mutwe. Mba ndi awo nga mpulira ng'omusota gwantambulira ddala mu mugongo muno. Oba byali byeno wammwe nga tebaagala okole? Nedda, byali biri kuba Katonda yamala nga n'abandaga mu birooto n'ate n'abandaga ne mu buliwo. Yabandagira ddala alive n'abandagira ddala. Kuba nange nasooka ne ngamba kiteeka tebiva wano oba biva waffe Uganda, naye Katonda n'abandagira ddala alive. Otyo mba ndi awo omuliro ne gubeera nga gumbubujja mu mutwe nga ninga gubataddemu amanda mu mutwe. Byonna bitudde ku muntu omu. Kyekifuuwa empewo kwekiri, kiri ekitakula kwekiri, ekifuuwa kifuuyirira omuliro ekifuuyirira. Kati nembeera nga sibitegeera. Ne ngambako bannange ne mbagamba mba ndi ku kitanda ngenda owulira nga mulingo mu kitanda muli abalinga bataddemu ttimba. Kati mba ndi awo emizimu ne gijja alive nga gijja gwali musajja nga gwambadde ekkanzu gutaddeko ne kofiira nga muzungu. Tegwali muzungu. Kati mba ndi awo nga mu kitanda ogamba bataddemu ttimba. Kati ttimba omumanyi? Kuba nawulira nga kiringa musota naye nga munene naye nga gunyenya akatanda. Nga kyemulungulira muli. Kati ne ngambako mikwano gyange ne baŋŋamba naaba omunnyu, ddira katungulu kimu muteeke mu ppiro, ddira omunnyu oguyiwe mu mutwe. Bw'ona aguyiwa mu mutwe tebigenda kudda. We nayiwa omunnyu mu mutwe ebintu byeyongera kutakula butakuzi byeyongereraga ddala. Olwo nga Yesu wamusibira wa? Olwo nga Yesu nga ndi munafu. Nga ndi munafu nnyo. I know Bishop atero tugamba nti bw'oba ogenda mu lyato lyogenda ne Yesu omuyaga bwe gujja ozukusa muzukuse. Tewagenda naye. Nagenda naye nga okukkiriza kwange kutono. Nkutegedde. Otyo kati bwe naddira ebintu ebyo munnyu bikoze bitya ebintu nga byeyongera kujja kate engwe eddalu kate enfiireyo kati ng'abeeno obabuuliddeko? Bonna nababuulira. Kati nga ye baba tomugambye? Tomugamba kubanga tomukkirizibwa kimugamba kubanga okimugamba ly'essanyu lyabwe. Babikola babigende nga baagala saddaaka ofe. Kati gwe wayingira waawo bakubaho ku story kubanga nina omuntu gwe nakyazaako nga ye babasuulanga mu septic tank naye nga waliwo eyakimugambako nti abakozi baawo babasuula mu septic tank ne babayiira asidi n'afiira eyo amagumba gye gali eyo. Kati ono yali akimanyiiko bamutwala ku septic tank omusuulayo ng'akimanyiiko era yeetaasa yekka. Kati n'ekisooka kyembadde nsooka okwerabira bwe baali bampa emirimu gw'okufumba bangamba wano tetufumbisa jjiiko tetufumbisa mulawo tufumbisa kambe naye ng'ate bo bafumbisa omulawo ne jjiiko kiddemu bampa akambe ne bangamba wano boosiika tosiikisa jjiiko tosiikisa mulawo siikisa akambe. Kati temwafumanga ku masannyalaze? Akambe nga kwotabuza muli ennyaanya. Kati anti ngamba temuli gaasi? Yali gaasi. Ekyo kiri nnomo. Abalungi abali ku KTV kiri nnomo omuntu okusiikisa. Obujulizi obuwuniikiriza. Bo nga bwe baba bafumba? Bafumbisa ejjiiko ne bafumbisa omulawo. Kati nga nze kyenneewuunya nze tebanzikiriza kufumbisa jjiiko tebanzikiriza kufumbisa mulawo. Mufumbiro mwabangamu kamera? Temwali kamera. Nze mbikyusa. Era nze nabikyusanga. Kati nze bwe nalaba nga bagenze mu kisenge nga nze nkwata omulawo gwange nga nsiikisa supiidi nga ngwozaako nga nguzzaayo. Kati kye nakola nga nkwata akambe kano nga nkasiigako ennyaanya nga nkasiigako omuceere nga nkateeka awo. Kati mama bwe yajjanga okumbuza nangamba ofumbisizza ki? Mulawo kambe koze kambe kaako kumbe akambe nkasiizeeko busiizi nkatadde awo. Otyo? Kati ekyo nenkiwangula
Mukama nandaga mu kirooto ng'era nkutte akambaako naye nga Abawalabu banneetoolodde balina ekinnya kye baagala okunsuulamu nga kiwanvu kirimu omuliro. Kati ekinnya ekyo n'ekitunuulira bwe nti kati eddoboozi ne liŋŋamba nti balina kye bagenda okukugamba naye tokikola. Kati mba ndi awo kwe kugumuka nenzira neva mu kirooto ekyo. Neŋŋamba ye lwaki ndoose nga nkutte akambe. Katonda yakwatibwa nnyo ekisa. Kati ebintu ebyo biba bitandise naloota omusoto omunene balinanga obuntu bwe balinanga nga buno obuntu banateeramu enkoko amazzi. Kati ng'obuntu bwe babuteekamu amazzi naye nga tewali nkoko tewali kintu kyonna kyolaba kinywa. Ng'enjibwa teriiwo. Nga just bateekawo buteesi amazzi ne gakala gokka. Nelweggulo ne bateekamu obuntu obwo amazzi ne gakala gokka nga tewali kinywa. Oba gakalanga kuba omusana mungi. Simanyi. Naye nga ate okyewuunya bwe gwabanga ng'omusana mungi kati baagateerangayo ki? Simanyi. N'ekyo nakyo okyebuuza. Bw'olowooza nti omusana gwali mungi gwali ku KTV oli mu bujulizi obuwuniikiriza oba omusana gwalinga mungi amazzi gaalinga gakuwonya ki ekyalumwanga ennyota amazzi ne gakala. Otyo kati mba ndi mu kirooto Mukama nandaga omusoto omunene nga muwanvu nga guliko ekya bbulaka wansi waggulu kuliko ekyeru naye ng'omusoto ogwo munene nnyo naye nga gwekulula gugenda naye nga munakuwavu nnyo nga guntunuulidde naye nga munakuwavu nnyo. Gwagala kasaayiko naye nga tegunago. Omusoto ogwo Mukama nandaga abasajja baali 8 nga bayimiridde mu kkubo omusoto ogwo mwe gwali gwekululira bwe guti. Kati nga abaana bayimiridde eno n'abaana bayimiridde eno kati omusoto ogwo ne gugenda ne bakwa abasajja abali mu byambalo ebyeru ne bagukwata ne bagutemako omutwe. Bwe bagutemako omutwe ne bagutematema ne baguteeka mu kakotiya ne basibako ne bagusitula ne bagenda ne babulawo n'ensituka nenva mu kirooto ekyo. Kati nentandika otega neŋŋamba kitegeeza waliwo ekyengenda okukola ki okuwangula waliwo ekitali kikyangu. Olwo biri ebikufuuyirira n'ebyako omuliro bikyakwata bikyandiko byamalirako ddala ebbanga. Kati mba maze ovaamu ekyo ekirooto kuba buli kimu nawanguliranga mu kirooto nabirabiranga mu birooto. Kati bwe nalabanga embeera empitiriddeko nakoga nnyo nempulira nga obulamu bugenda busaanawo. Nenfuna omukyala yajja mu kirooto yali mukyala munene nangamba beera mu kusiiba ne mu kusaba ngenda kukuyamba tewali kinema. Kasa nafuna ekirooto ekyo omunyu gwe nali nkola buli kimu kye nali nkola nembisuula nenyingira mu kusiiba nentandika okugamba nti Mukama nenfuna amaanyi agasaba nentandika okuyingira mu kusiiba okuva ku Mande paka ku Lwamukaaga nga olw'Esande lwesisiiba. Nga tebakulaba nti tolya? Nali nga sibalaga. Nga sibalaga nga tebamanya nti oba nsiiba. Kati bwe nayingira mu kusiiba ne mu kusaba nenyingira nnyo okusaba okw'amaanyi nennerenya buli kibi kuba essaawa eyo nali mu mbeera nga buli kibi nno kita nga ndaba obulamu bugenda. Wabagambako nti njaba kudda waffe? Sina kye nabagamba. Nennenya ebiseera ebyo nalina omwami yali agala kumpasa yali musiraamu nga ali ku kibuga nga bwakaawukana ne taata w'abaana. Taata w'abaana nali nayawukana naye dda ng'ate mwakatunda ettaka lye. Bwe nagendera nalina akanoba ndowooza emyaka gyalinga 4. Kaakati ng'olokose oba nga tonnaba? Nali sinaloka. Kati omusiraamu Aji ono nga akulibbiza ayagala kukola? Aji nga ayagala kumpasa. Kati ebintu ebyo byantuukako Aji ne mugamba wasanoonya omukyala olwo nga ndokose kati. Olwo nga ndokose. Opanga bibyo. Ne mugamba Aji tetusigenda kusobola kola ki kufumbira nalokose. Simba wakati abalungi abagalwa oli ku KTV obujulizi obuwuniikiriza nange Pastor Hilda leero n'omugenyi gwe twaleese twamutumye erya Shaivo. Katonda atukoze obulungi yatukola dde obulungi kuba yatuwa omusumba omulungi yatuwa bishop omulungi
tukoze obulungi nti buli wiiki tubadde n'abasomesa ab'enjawulo tusisinkanye ku basajja ab'enjawulo balameka natukwatisa tubadde babayita Joseph Kabuye tubadde ne Pastor Muteesasira Stephen kati ate ne tubeera ne Pastor Kisaache Frederick Kisaache kwegamba buli omu Katonda alina we yamusimba abasumba balinga abasawo balinga abasomesa buli omu alina kye yakugukamu era batukoze obulungi obutayogerekeka ate nga ne taata waffe naye mukugu mu ngeri ye omwoyo omutukuvu yamukugusa mu ngeri ey'enjawulo n'olwekyo tubadde tukolebwa bulungi nnyo ate bakyajja kubanga tunagenda okutuuka mu 31 Desemba ng'omuntu alina amaanyi n'amagezi okuwangula abamidiyaani ng'omuntu omu tugende mu maaso obadde okyaŋŋamba Haji omugambye awo Haji nga mugamba noonya omukyalo owase sigenda kufumbirwa nze kuba ndukose Haji ne twawukana bwe tutyo nensigaza Katonda wange kati okyenenya ogenze eri nkyenenya ntuuse eri Haji naafuna teyali mubi naye naafuna omukyala n'awasa n'ansindikira nga ava kukola mukolo neŋŋamba tekirina buzibu kansigaza Yesu wange amiina nensigaza Yesu wange kati nengenda mu maaso bino ebyali bintambula ebyali bikola ki nagenda olaba nga bigenda binvaako mpolampola binvaako mpolampola omusota ogubadde guntambula empewo byonna nga bigenda binvaako kati mba natuuka wakati w'omwaka nga ndi nakamalayo emyezi nga gyalinga 8 nga mba ndi awo nyingi nasiiba nnyo omutima gwange nenguwa nnyo Katonda Mukama nanyambaza amaanyi kati mba ndi awo neebasa ekiro nendaba ekintu kyali kiyakayaka nga kyeru kiringa kire naye nga kyetooloddwako sengenge nga sengenge zaali zitukula nnyo kati eddoboozi neriŋŋamba nti kutaddeko sengenge togenda fiira buwarabu kasa nakitunulira bwe nti nekibulawo kati wekyabulawo nenyingira nembeera mu kusaba nengenda mu maaso nga nsiiba nembeera nga ndi mu kusaba nnyo okw'amaanyi ennyo kati mba ndi awo nga ndaba ebisenge bitandika ozimbulukuka siringi zikka zokka zikka ng'obiraba live si mu kirooto kati ogenda olaba ebisenge bizimbulukuka bitambuliramu empologoma alive oba otudde emisana ebisenge ne bitandika ozimbulukuka nga birimu emitwe gy'abantu naye nga alive misana 7 kwegamba ng'enju gy'olimu eyo ey'ebisenge ebingi baagikoleramu bisaddaaka akasenge ke baali bampa nga ke baawunga bakumma biri ebisenge ebinene bakuteeka mu kano buli kisagala ajja abeeramu ako afiiriddemu n'afa gwe tewamanyako nti mulimu banna abafiiramu waliwo gwe nasangawo gundi passport y'omuwala ng'eri mu kabada n'engoye n'ensawo ne babuuza bino byange bangamba ebyo bireke kitegeeza naye yali bamaze omutta nga yali yavaawo simanyi yali mu Filipano yali ya mu Filipano kwegamba nga biri bikuvuddeko biraba live mu kisenge byandiko nga nabino mbiraba live mu kisenge oba oli awo omusayi ne gwereeta ku kisenge oba oli awo wali owunzeemukko nali siwunze nedda biyinza okuba nga biri byakutawaanya nnyo obwongo ne bupaaluuka wakimpitiridde nali siwunze kati mba ndi awo zali 8 ogw'ekiro Katonda n'abaleeta ddala live ku luggi lwange ne basindike ab'omunju omwami n'omukyala 8 ogw'ekiro basindika oguntu nga gulinga muntu naye nga gulina ebyala byali biwanvu ebiti kuba nali neebase kati engeri bwe nali omwoyo omutukuvu yansisimulanga nnyo ntera obubiraba ebintu ebyo yampanga amaaso ag'omwoyo nembeera nga mbiraba kati ekintu ne kinyimirira mu maaso nga kyagala kukwata bulago bwange kati nekitunuulira bwe nti kati omukyala n'ayogera n'agamba omwami bwe babaako ebogera omwami n'agamba nga nze mbawulira bawuuna boogera kati kirooto balayi alive nga ndaba siri mu kirooto nekitunuulira bwe nti bwe nakitunuulira bwe nti ningamba Mukama nze olutalo nalukulekera lulwogongo olulwana era nga tosobola ddusigaza kati mba ndi awo ekintu amanyi ne gajja ne gakijjawo ne gakitwala ne gakikuba waggulu ne gakikuba eri ne kivaamu omuliro ne kiyaka kati lumu emizimu giba ginnumbya live nga gyolaba ebisiikirize omuwala yali ayambadde akateeteeyi ka papo naye nga muzimu nga guli awo kisiikirize naye nga kyambadde akateeteeyi ka papo
kati mba ndi awo ndi mu kusaba ennyo nnyo nfukamidde nsaba ng'ebintu bintwalako olwo olunaku ng'obulamu mbuwaddeyo nange naye nga Mukama olutalo nze lulwo si lwange. Ne ndaba okwolesebwa omusajja ng'atudde ku kitanda kyange. Yali musajja ng'ayambadde ekkanzu njeru naye ng'akutte jiiko eya sukaali nga kuliko amanda 3. N'aŋŋamba Luusi weebake ŋŋenda bikookera ogenda biwulira. Aga Katonda n'aŋŋamba naye teweenyeenya nga mbyokya. Kati nikwe kwebaka ne bitandika okunyeenya akatanda ne bisooza ng'omuntu ali awo ng'asooza ne byesooza nnyo 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 naye ng'owulira amaloboozi geesooza naye nga tobiraba. Ne byesooza nnyo nnyo. Hayi Katonda. Kati bwe maamala okwesooza ennyo nga byagala kuntwala obulamu bwange bugenda, omuliro ne gutulika ne gupasuka. Omuliro bwe gwapasuka naye nga mpulira muliro gupasuka naye nga sigulaba. Emizimu ne gibaamu amaloboozi ne gigamba woowe ne gidduka ne gikuba kiboko waggulu naye nga kiboko bikuba kiboko naye nga sigiraba. Bwe byagenda nagenda obulanga obulamu bwange bwonna butowolokose nga byonna bigenze nga byonna bitowolokose nga sibiraba ne nnyimuka ne neebaza Mukama. Kati bakama aboolwo bakama bange kitegeera nti ebintu byabwe wabigira era bategeeranga kubanga ku nkomerero olumaze omwaka basindika bino byonna kati Katonda mwaka ogwo kati basindika bino byonna ne balabanga sifa sina gyendaga kati ne baleeta omusambwa mba neebase ndi wansi wakatanda nga neebase bwe nti kati mba ndi mu kirooto omuntu n'aŋŋamba nti mukulu Mukama akola ebikulu akuyimbira munene Mukama akola ebinene. Kumbe nali wansi ng'omusota gwempita nti gweŋŋamba omusambwa nga gwali munene nga gulina amaaso galinga g'abantu nga gulina ennyindo gulina omumwa gulina amatu naye nga neebase wansi waagwo bwe nti nga nze ndi wansi waagwo naye nga guli bwe guti nga guyita waggulu katanda oba nga gukubuuka gwali mu kisenge ekyo bwe kityo nga bwe kinazimbuka naye nga gwezingidde bwe guti muli mu kisenge bwe kityo naye nga gumbuse bwe guti kisenge kyazimbulukuka naye nga mwe muli omusota ogwo. Kati ngendo tunula bwe nti nga ndi wansi waagwo nevayo nesooka nengutunuulira naye nga ogamba amaaso ga muntu neguntunuulira nange nengutunuulira nesooka nensitama nentya. Kumbe omukyala ali ku luggi awuliriza nkyali mulamu oba nkyaliwo. Mukyala oli boosi wo muka boosi wange. Kati nze nayogera ekigambo kimu Yesu oli muliro gwokya ne kibulawo. Bwe kyabulawo nenkwata bagiti ngende nsiimuule. Omukyala namusanga ali ku luggi. Bwe yandaba nga nvaayo budde bwa kumakya bwe yandaba nga nvaayo yeewuunya nnyo n'akwata ku nkoona bw'ati n'anyeenya omutwe n'antunuulira nga tantegeera. Yali amanyi nti kwolwo owedde ali ku KTV ndowoozo kiraba Katonda bw'aba yakukwese Katonda nannaakweka. Katonda asobola okuyimira si lw'amaanyi si lwa buyinza naye Katonda asobola okukushirudinga n'akukweka oli asuubira kirala nga mukulu akola bikulu. Kati kimusukkako anyeenya omutwe kyamusukkako n'atuula wansi n'akwata Kalevu n'akola ati nga takunyega nga tanyega. Kati nze ne mubuuza mama kiki n'akola bw'ati kati nze nendaba nga bimpitiriddeko binsusseeko. olwo nga tomusaba kudda wammwe nga ngumye olw'embeera ne nga njagala ssente. Temuli bangu sente zijja kubassa. Obuddu bukusiba n'obeera ku njegere. Olaba ekintu ekyo okigeza ku muntu owa bulijjo ali ku KTV. Bayibuli egamba nti buli muweereza wa Sitaani abeera muddu we. Asobola okuteeka mu kigambo bwensi n'obeera muddu nga toliiko ssaawa naye oba ssaawa 4 za kiro n'oyenda ssaawa 4 za misana n'oyenda ssaawa 5 za kiro n'oyenda ssaawa 5 za misana n'oyenda kugamba nga wafuuka muddu nga teweesalirawo nti
kino kubanga omufumbo ye yeesalirawo kubanga balina driving permit ye yeesalirawo naga nti ofisaawa bwezi bwe tujja okukikola naye gwe nga obakira oba afaanana atya oba talina mannyo okugamba nga obuddu bwakuwamba kati ne mu kukola kuno emirimu gye tukola twanditegedde twandibikuliddwa amaaso gaffe ne galaba buziba tuli mu buddu bwe tugenda eyo mu bashagala era ekigambo shagala obeera muddu ekigambo kitegeeza muddu oba kadaama kitegeeza muddu otyo wali oyagala ssente n'olemerayo nga njagala ssente kati nga mpuliriza nnyo sitole za bannange abali mu biyumba ebirala ng'owulira oli yafiiridde mu kiyumba owulira oli tebamuwamere nti naawe oyinza okufa nga nange nkisuubira naye nga ngezako nga kyekiggumya kati ekyali kingumya nga bansasula ssente bali tebabasasula naye kanjira nguma ate singa tebaali nti baluganda kuŋŋamba nti ba mu nnyumba eyo ogwo wadde nalaba musambwa nali nja sigala nga nkola kati banno be bakugamba vaayo kati bwe nabagamba ne mbagamba bannange ndabye ekintu bwekiti ne bagamba olaba kitandisa okukweraga lwaki tovamu eyo ennyumba naye nga nze nali nja kubeerawo kubanga nalina okukkiriza naye nga kati mukama nze olutalo lulwo byajjanga level by level bitandikidde mu mubiri bivuddemu biyingisenge bivuddemu kati obiraba live kati batandisa okwekweka mba ndi awo ne baleeta obusuwa ne baleeta embugo ne baleeta obwambe nabo balina embugo banneeragira nga tebakyanneekweka ne baleeta embugo ezaffe ez'Uganda ndeka naawe bomanyi basamirira mu ngoye enjeru ngoye bweru kati embugo walotanga ndoote neddala babiteeka mu ddiiro olwo bali bagenda samira bagendanga ne basamiranga ne bandekanga mu nnyumba ng'olwo beekweka kati kwolwo bali bagenda kusamira tebeekweka olwo bakoze bino byonna balaba teri kintuukako kati ne batandika nga tebakyanneekweka ne baleeta ebintu byabwe ebyokusamira ng'olwo bagenda ne baleeta obusuwa ne baleeta obuyumba bulinga ensiisira ne baleeta obwambe ne babiteekaawo byonna mbirabe mu ddiiro bwe baamala obiteekaawo ne babiteeka mu motoka ne bagenda ne basamira tebasamirirangaawo waka balina ndooza gye balinga basamirira tebasamirirangaawo kati ekyo nekikukola kitya bwe wabirabako awo we nabira nentegera ne ngamba sitegeeza bituufu mwe mubadde mubikola ebadde bituuka ku bulamu bwange nga bagamba katugende tukutugira eri gye tulaga kogwe nti kanve wano oba kannemerewo mujja zimpa kati nennemerawo kati olwo mba mmazeeko omwaka maze ogula ploti ntandise osondeza ez'ennyumba kati olwo bangambye buva mu kiyumba bosi ankutte anzizizayo ku ofiisi mpakinze ebyange bwe ntuuka ku ofiisi nga njogera buli kibadde mu nnyumba ne mbagamba obulamu bwange bwebutini bosi kyamutikka butiisi ndi jantugenda oba gwe wamugamba bwe nalaba ogwo omusambwa saasula saasa nali saagala kubeerawo nga njagala kuddayo ne mugamba ntwala ku ofiisi nambuuza buzibu ki saamugamba kati kubanga bw'obimugamba ng'oli mu kiyumba bakutta kati ng'obimugamba omaze kuva mu kiyumba ekyo ate oluusi bw'oba wakola contract wali towasayininga nasayininga bulungi nnyo kakati nga contract tekukkiriza kumala gavaawo kati bwe bankwata ne bantwala ku ofiisi bosi aba ofiisi ne baŋŋamba olina okumalako contract bakugula obukadde 6 ddayo ne bosi ne bankwatira kibooko kati nasanga abakyala abaali badduka mu biyumba nga nabo basangayo ebizibu ne baŋŋamba tokola ki toddayo bagenda kutta ne banneegerera ne baŋŋamba toddayo bagenda kutta omaze okwogera ebyama byabwe bagenda kutta ne bankwatira kibooko nenninnya emmotoka nenkola ki nenzirayo kati kwolwo ekiro ekyo katonda baba yabasiba amagezi ne batakolako ekintu kyonna ogwaddako baba bakulinze bagamba katugira tulinda awoleewole tumutandike buto kati enkeera mbagamba banjije mu kisenge kiri nali zigaza emyezi 6 ne mbagamba munjije mu kisenge kiri munfunire ekisenge ekirala kiri ekisenge kikooye ne bambuuza buzibu ki ne mbagamba sikyagala kumba ate bagenda okunteeka bagenda ate okunzitira obulungi
kuba waali nga lyali fumbiro ng'ate basula bafumbirawo nga basumulula gaasi gweyakanisiddwa. Kati mba neebase ngenda olaba ku olwo bantadde mu ffumbiro, omutima nga guŋŋamba togenda teweebaka nga tosabye, sooka ogenda osabe. Nengenda nensaba saaleekaananga, nasabanga mpola nga bwe kyetaagisa kyali kyamagezi. nga nsaba mpola Katonda bw'omusaba era empola aba akuwulira. Kati bwe nasabanga mpola nga tebampulira nga nsaba. Kati bwe nagenda nensaba mba ndi awo nga ndaba ku luggi mu kisenge kye nali neggalidde nga ndaba balinga bafuuyira amasannyalaze oba balinga bafuuwawo ki bintu byali bya red saabitegeera naye nga bikaaba nga biringa mashiini naye nga bya red. Neŋŋamba yi bafuuyira ki kino mu mulyango, ki ekigenda okunkwata okunzitira mu mulyango. Saakifaako zali ssaawa 4 za kiro. Bwe namala osaba neŋŋamba omwoyo wa Mukama nkulembera, malayika za Mukama munkulembera, omusaayi gwa Yesu gutegulule, omwoyo omutukuvu tegulula buli nkozi omubi. Nempitawo. Kati ngenda wali we natadde akafaliso kuba nali nakasengula nenkazza wali we bantadde. Ngenda okweba kakafaliso ng'ogamba bataddeko masannyalaze, kumbe nako bakafuuyiddeko. Amasannyalaze ne gankuba ne gannyingira omubiri, nempulira ng'obulumba, nempulira nga kamulali okukwata wansi ku seminti nga amasannyalaze nga walinga wali amasannyalaze nga gasika omukono. Ayi Yesu. Bajjeko amataala awo we nali nsula, bajjeko amataala mu ddiiro. Neŋŋamba ye bano nga tebatera kujjako mataala kasooka njija leero kiki ekiriwo. Kumbe banoonya kujjako mataala ekiro ekyo banzitire mu nzikiza nga sibalaba. Kati omwoyo wa Mukama onootya nti kati nkupapya obudde bwaffe butambudde. Kati omwoyo olwo nno kati olwo naatera okuvaayo okwo okutoloka mu kiyumba ekiro ekyo kyennyini olwo banfuuyidde amasannyalaze. Kati ekiro ekyo kyonna baasula banjigga, bajjanga okunnambula bansanga nga ntunula, bajjanga okunnambula bansanga nga ntunula. Olwo weebaseewo amasannyalaze gaweddemu nga mwegali naye saabalaga ki ekiriwo nga mbala obudde bukyentoluke. Kati bukera ssaawa zaalinga 10 baba ye kennyini najja. Baba bwe yajja n'ateekako esi neereeta empewo nnyingi nnyo neekuba nnyo. Kati simanyi kigendererwa kye yali ategeeza. Yagenda okudda nga esi ngigyeko n'awuniikirira nnyo nassa ekikoowo eky'amaanyi n'anyeenya omutwe n'atambula n'agenda. Kati olwamala otambula n'agenda amagezi neefunamu amagezi neŋŋamba kakati bagenda kukwata biso okuntema butemi. Ddiiru zonna ziganye, ey'ekiro neeganye, biri basindisa emisambwa biganye, kati bagenda kukwata biso kuntema. Kwe kutoloka neŋŋenda ku poliisi. Bwe ŋŋenda ku poliisi ku makya nenziruka ebintu byonna sinabireka awo sina kinakwatako. Bwe ŋŋenda ku poliisi ne babakubira essimu ne bannonera ku poliisi ne bababuuza ono mumumanyi, ne bagamba ye tumumanyi. Ne bamugamba olina buzibu nti tetuminaako buzibu. Nankwata nangamba oyagala ki, ne mugamba njaga kuntwala kuki ku ofiisi gye wanjija. Simugamba nti mwabadde mwagala kunzita kuba singa nali nkyogereraawo ku poliisi oba wonna baali bantwala mu ddungu direct kunzita. Baakolanga batyo. Kuba oba omaze okwonoona erinnya lyabwe ojja kudda olulala wumbawumba tuve wano. Kati awo ne banza ku ofiisi. Awo nensobola okubeera ku ofiisi nenkubira abeewaffe ne bampeereza ssente kuba nali sinamu na ssente zinziza. Brother wange nampeereza transport eyankomyawo. Kati olaba kyeggamba obwedda, kati wagenda kukola tolina ssente zikuzza. Obwo bwe buddu bwe mbagamba bannange. Bashagaalo bakada obwo bwe buddu bwe nkugamba kati ssente zonna z'opangisa bannange kubanga negiri emitwalo 3 wali osobola okuyiiya n'otandikawo akadaala ko oba n'otandika bannange. Ndowooza nja kwogera mugambe nti omukazi ono akomyewo era asamaguka n'ebigambo, naye mazima gali nti oba oyingidde mu kintu ekizibu ogenda ku buddu ssente nnyingi naye obulamu oba obumala wamma sibula abantu tuve wano.
nange mwebale kumpuliriza naye ngamba bakaddama bannange mwekwate Yesu. Yesu yayinza byonna, yajja basoboza okuwangula okuvaayo kuba tetusobola kubagaana genda nakati mukyalinnya nakati alaba kati alaba programu enaganje banaye mukazi ono yeesiriwaza ndi ku ddiru yange ngoba ddiru yange tugenda ku Lwakunanga olyoka oweeyogeza mugende ne Kristo Yesu eryato lyammwe mutambule ne Kristo Yesu. Kakati gwa planning ogenda n'ensiriba biri ebyabali bisingayo bibyama amaanyi naye nga amazima googerwe tubeera mu buddu bwe tugenda eyo kukola. Katonda yakumanya nga tonnazaalibwa n'akuteeka e Uganda bali Abawarabu n'abateeka gye bali ate abo abantu be balina emitima gye weewuunya n'okwewuunya kubanga amwenyawa nalina akasusu akalungi naye ng'omutima abalungi. Tweyanziza nnyo okubanga mubadde mutulaba n'okutuwuliriza. Twebaza Katonda olw'omukyalo ono. Nkakasa olina ky'oyize, nkakasa gwapanga era gwabadde agamba okugamba baabawo nti akutwala ebweru. Sente bwazikuwa akupangira okutwala ebweru. Sente zikolemu bizinensi yo, tandika okwerinnyira ennyonyi ku sente zo, ogenda osuubula oba e Dubai. Bwe baba bagambye obukadde 5 era osobola okubutandisa kubanga akakadde akamu osobola okugobako biki byo byonna kale oba bukadde 2 naye ne bw'oba osoose kutuma banno osobola okukola wano e Uganda bambi. Weewaawo waliwo entalo nnyingi naye ate si malogo oba nkyogere ntya naye Katonda atusaasire. Mbadde Pastor Hilda, teweerabira okugenda mu yeekaalu ya Mukama okusinza Katonda. Buli lwa Sande tubeera ne services ziri 4 namba. Tutandikira mu Bible class saa 12 paka ssaawa 2 ne tuyingira mu service esooka ey'Oluzungu n'Oluganda 2 paka ssaawa 5, then ne tuyingira mu service ey'Oluganda lwokka eva 5 paka 8, then ne tugenda mu ey'Olweggulo gye bayita olw'oyalo mu nnyindo olw'ejja wekkanze bwe